okwebaza okw'essomero mu ngeri ey'enjawulo. Waliwo akatebe akakali mu nsaba kamere
essomero lyaffe lino Kijjabweni Church of Uganda Senior Secondary School. Tubaza olwa bonna abakuweereza mu lyo. Tubaza olw'abaana baffe naye mu ngeri ey'enjawulo abo abaasukkuluma okukola obulungi omwaka oguwedde. Kkirizayo Katonda waffe okubawambaatira n'ekitabo eky'amagezi n'okumanya. Bajjuza okutegeera, bajjuza okwetoowaza n'okwegendereza. Guweekoli okwetize obuyinza ku bulamu bwabwe ng'obatoowaza ekiseera nga kituuse balyoke bayitise okuweereza ng'abasajja n'abakazi ne ku nkomerero balekere mu bwakabaka bw'obutaggwaawo. Mmwe abeerengereza ddala amazima ebibya mwera abaagala ne bannammwe era bamanyidde okukwata empisa empya nga mulira amateeka ga Katonda n'okutambulira amakubo g'amatukuvu kaakano ennaku zonna. Senterenga mukkiriza mulesa komentere tukube basanyusa mu atule byammwe Katonda ayinza byonna n'ebyo ebikakkamu. Byonna nga tugamba nti Katonda ayinza byonna Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo omutonzi w'ebintu byonna asala omusango w'abantu bonna twatula tunakolera ebibi byaffe n'okwonoona kwaffe okungi bwe twakakoze obubi ennyo bigambo bye twakalowoozezza ne bye twakoogedde ne bye twakakoze nga tunyala ekitiibwa ky'obwakatonda bwo ekitusaana ennyo obusungu n'ekiruyi twerengereza ddala tunakwadde nnyo ebibi byaffe ebyo bwe tubijjukira emyoyo gyaffe gituluma obuzibu bwabyo butulemye otujjulemu ayi kyafeesa kyonna obw'omwana wa Mukama waffe Yesu Kristo otusonyiwe ne bye twakakoze otuwa omukisa tuweerezenga tusanyusenga mu mpisa empya